Jafure mdaga. Jafure. Kulikaya mnaga. Kulikaya kuala wake. Arua mama. Arua mnaga wake. Arua dada. Wajonduala. Banida. Banida tuke. Bulira bedemu. Yesu wange. Yesu. Omwana wa Daudi. Mwana wangu. Kuba. Kagere kaji akabidi kasi. Abakungu bazina kitalo ddala. Tufuna mwana wale. Kati akola ki ekyo? Yeah. Wangi eji gwoza kivudde ku ki? Kiyinza kugamba nti wakivudde ku ki simanyi. Obuvubuka nga oyinza bakuwuliza mulanga ki? Nze Nanyange Seza. kubadde owange agenze sironze naye ate ninayo abalala ate n'abalala balina abaki abatambula ekiro kati kyetaaga abakulembeze mu matugga okuvaayo okubeera nga bakola ki abantu bano babamanyi era mulimu n'abamu nga babamanyi gurupu eyo kubanga n'ebintu bye byabadde naye simu ye baabitutte naye nga abavubuka bano balabika baamuno mu kitundu bamumanyi naye ng'ate mu njogera y'abantu nze bempulidde bayogera babamanyi baludde ebbanga nga bakola effujjo
naye nga tebakolebwako. Kibadde kyetaaga ne banoonyereza ne babaako we babaggalira ne babatendekamu ku mpisa, naye nga ezo empisa ez'abavubuka muno zo ziweebuuse. Abasejjofule be baani bavuddewa banne tetumanyi na kumanya. Poliisi etuyambeko kuweeyo ensonga kubanga abadde talina buzibu, talina gwa buli omu amutwalanga mu mbeera nnungi. Oba otya mwetowaze tuyinza nagamba nti bannange Jofule ayina embeera bweti yonna ku muntu yenna. Jofule tumusibiddwa nnyo naye Mukama amusaasira ebyamusoba. Naye era kale abaana babakuba nnyo muno, abaana babakuta nnyo muno, abamu babafumita biso. Waliwo ne gwe twaziika eyo juzi bamufumita bufumisi, oba abo babakwata oba beera naye twaddamu bimanya. Naye kweno ensonga ey'ono poliisi yandituyambyeko kubanga bannange kiyitiridde. Cases nyingi zibadde zijjanga. Juzi nze nakasanga abantu nga 3 nga mbalaba bambi balaja nababeera abavubuka bakkirira eyo wansi. Ekitegeeza abo abavubuka abo be bakola obumenyi bw'amateeka era be batta abantu kuba bamanyagulako ebintu byabwe, babava obusawo bakola ki, babatta. Juzi battawo omukyala kyakyawe yabakatuliki naye tetwaddamu kumanya biki byavaayo, tetwategeera baani bamutta byakomaawo. Tusaba poliisi bambi etuwenga bye twagala okumanya ku bantu baffe bebabeera basse kuba kati obulumi bungi kuba omwana oyo bambi ate talina buzibu yagendedde mu bintu ebitategeerekeka. Tusaba bwenkanya akwatibwe. Amannya nze Namwega Twawiira tuzewe Matuga. Meya wa Gombe Division. Nja kusaasira family eno yaviiriddwako omwana ali myaka 2 nga effujjo eryamukoleddwako nga kiteeberezebwa abavubuka abatwalira amateeka mu ngalo be bamukubye n'ava mu bulamu. Kitweraliikiriza ng'abakulembeze era ebikolwa bino tubivumirira kuba mu nkiiko ez'enjawulo zitubadde tutuuza ezeerosi nga twogerezaako okwogerezeganya n'abantu abo ab'emitima emibi. Tulina nsonga lwaki otta munno, waakiri twala essimu naye munno mukole ki, munno muleke asobole okukolera essimu endala abo oba oli awo ng'oli mubbi w'amasimu. Naye okukuba notta si kikolwa kirungi era tukivumira ne sekuvumirira kwonna. Tusaba poliisi eyongere okulanga enoonyereza ku nsonga eno. Emabegako badde bagezaako okulawuna, bongeremu okulawuna omuntu aleme kweraliikirira nti n'essaawa 2 ez'ekiro omuntu yeeraliikirira okutambula. Mwali mwagezaako okwaŋŋanga obuzibu buno? Emabegako awo ab'ebyokwerinda babadde bakola patrols ez'enjawulo era nga cases nga zino zikendedde. Saagala ndowooze nti baddiriza era baba baddiriza nja basaba basitukiremu baddemu bakole omulimu gwabwe tusobole okulanga tufuna ekitundu ekitebenkedde. Tetutegeera kiki kye tugenda kukola kuba essaawa 4 okuba omuntu kufa budde buba bukyali ku ssaawa 4. Twongera okusaba ab'ebyokwerinda mu Matuga ne poliisi yaffe batuyambe kuba nange ndi muzadde naye tuli mu miranga, baana bangi bakubwa. Twafiiriddwa n'omulenzi ono atannaweza na myaka 2. Tusaba obuyambi eri ab'ebyokwerinda. Abazadde nyongera okubakubiriza bannange tutuuze abaana baffe, tubuulirire abaana baffe, n'abaana baffe tubasaba abalenzi n'abawala abandaba embeera weeri kati buli muntu alina yabwerinde kubanga ababatta baana nabo baffe bazaale baawano be batuusa ku bannaabo embeera eyo. Naye kati kibi nnyo nyini ddala nti kati batandise n'okuba abantu nga babatta. Twafunye ekizibu wa mukadde waffe ono olwa muganda waffe eyakubiddwa abateeberezebwa okuba abayayi b'akasolo
okutuusa lwafudde. Tukyagala ogezaako okulaba ki ekyaganye Matuga nga meeting ez'enjawulo zituuleza byokwerinda naye tulaba nga zakanga zitanavaamu bibala kimala. Juzi twafunamuuko ne batukwatiramuuko ku baana abo naye ate tulaba bikoze eki bizeemu. Abaana abamu baakomawo tetumanyi babatanga babata babasinzidde ku ki naye tulaba nga ate era sitiiru ebintu bibimu bikoze eki bikomyewo. Tufuna obuzibu nti omwana olwo omukwata ate omuzadde yadduka ku poliisi oba community olw'okuba omwana akulidde mu bo be badduka ku poliisi ne bawoza omwana bamukole ki bamute. So nga ate senga abazadde bonna basitukira wamu omwana wo bw'oba omanyi nti yayonooneka n'okkiriza ennyaanya y'envundu n'evaamu mu nnyaanya ennamu. Poliisi ya Matuga batandise okunoonyereza ku musango gw'okubba enseeriyaanyi ate n'okutta omuntu. Naye tusobodde tugezezaako okunoonya kye bakozesa okutta ono mugenzi naye tetwafunye. Akabonero gye twasanze mu kifo ekyo kiraga nti abazigo bano babadde bangi, tabaddewo omu yekka, babadde mu kusuka abazigo ababbi okusuka basatu. Okunoonyereza kukyagenda mu maaso, tusuubira nti bano abakoze ebikolwa bino tujja banoonya tubakwate tubatwale mu mbuga z'amateeka.